ndowooza ku streets z'e Kampala waliwo debate gy'otasobola kuddamu kwogerako gwatulaba emabega kaawo just ndowooza yesterday but one omukulu Moses Sali abasinga gwe mumanyi nga Bebe Cool yavuddeyo n'akola live mu live eno yayokedde ku nsonga nnyingi wabula ekyasinza okukwata attention y'abantu ye paati we yagambidde nti ye Bebe Cool ne Chameleone mbo bali ku level y'emu ne Bobi Wine. Now abantu bavuddeyo okuteeka Bebe Cool waagwa. Njagala owulirize bannayuganda ebirowoozo byabwe bye baawadde ku statement ya Bebe Cool gye yakoze mbu ali ku level y'emu ne Bobi Wine. Katukomewo. Music wa Bebe Cool bi unstoppable byakola byakoze impact ki ku Museveni okuwangula weri singa yabaddewo tetwandirabye bulubuyika mu maboksi tetwandirabye kukyusa diala form tetwandirabye maje nga gakuba abantu kutuuka Museveni kuwangula ekitegeeza nti bye bakola byonna baleesa abayimbi bakoze eki tebina kye byayamba mwami Museveni ng'ayina kukozesa mashinale ye endala okumuteeka mbuyinza. So Bebe Cool nze muwa amagezi agenda afe ku bizibu bye ng'omuntu yagende yeezuule nti ku myaka 56 lwaki akyali MC ku bivulu bya Museveni ng'ate omuntu gwe yali naye gwagamba nti asinga yavuganya Museveni ensi yonna emumanyi yakikola atya nti ku myaka 56 gyaliko Bobi Wine yakikola atya ng'akyali mu music nga yali akolagana ne organization nga World Health Organization nga Red Cross yakikola atya ti Bobi Wine amakaga guttatya okutuukawo nga womubuuza ebyamaka abimanyi babuuza Bebe Cool oyo golaba nti mukazi wo ziwena oyogera kochi ziwena sogera bingi zakasta mulungi ampomera ye muntu addaawo n'atunula mu kamera nadda okumuntu ensi akyusiza omulembe omulamba nadda mukola ki mukwogera. So Bebe Cool tetwagala kukkakanya teyagenda Kukyagulanyi yekka kati nze ndi Kukyagulanyi era bena benaalanduke byekisiru bye eyo gye twamumanyira naye aleke nga agamba nti agenda kubanja no naye abeera mu mbeera yakuvuula naye abeera mu mbeera yakuvuula mamero Bebe Cool tumuwe ekitiibwa ate sina kyenjogere kyonna kikyamu tumuwe ekitiibwa naye aleke kuddira muntu akyusiza the whole generation gwekiririzaamu asubire nti agenda kuddawo amukole ki atandika omusambirako akadongo agenda akasambire ku banne babeera nabo eri mu NRM. So tujjamuwa ekitiibwa ng'akyewadde Bobi Wine yesitudde paka waali nga taliwo mu kusabiriza oyo Bebe akoze buli kimu okulaba ng'atuukawo waali alinyidde ku Bobi n'ennyumba mwali obudde buno yadde zezo yali azimba ng'awuza simanyi agenda zipangisa akole ki n'aziddamu azimaze Bobi Wine ng'obusente abujje wa Museveni ekitegeeza nti Bobi Wine amuyambye na nnyo n'okusituka so amuwe ekitiibwa. Maliriza ngamba nti mukulu Bebe Cool wewe ekitiibwa kola ku bizibu byo situla omwana wo omu muyimbi omu musambi w'omupiira busoko obasitula abantu babere tutegeere nti gwe oli manager mulungi ebya NRM just temina kye musobola kukola ku NRM yemanye engeri gyewangulamu obulu bwayo just bawa kubika sente kubasirisa mimwa. Soma Meru Bebe Cool kamukomya kwasaga agenda bintu bingi nnyo neze kye mugamba ave ku mwami Kyagulanyi akole bibye bye byange nze nateesa ddi era gwaddako. Thank you so much. Weewale kunteeka mu kinene kubanga eno ensonga mbadde njagala ngiteekere ddala mu kinene. First of all, ensonga za omukulu naziwulidde. Number one, ku bafaani bonna aba Bebe Cool. Bebe Cool abaswaza. Omanyi Bebe Cool bagamba aswaza abamukiririzaamu. If you're the sort of person who supports Bebe Cool, weeswaza. One. Yagambye Bobi Wine muyimbi.
Yes, ensi yonna ekimanyi, but what kind of music does he sing? In fact, right now as we speak, ekintu kye nabagambye nti Ugandans need to learn to move on. Bobi Wine kati bamuyita musician turned politician. Hello. Ekyokubiri, the world kati nga mwami Mukisa bw'agambye ensi n'ensi esasuddwa okujja okukuba Bobi Wine omusuula. Bobi Wine n'alemeddewo. Bobi Wine is going to be remembered in the Uganda's history nga Martin Luther King, nga Mandela. You like it or not. He may not be the president of Uganda, but successfully ajja kujjukirwa. Mu revolution ya Uganda, lwaki? Dr. Kizza Besigye yaliwo. Ssemwogerere yaliwo. Naye bano abakulu bonna as good as they were, tebaakeerako olunaku n'olu ne bakyusa nti Mamero today tutuula ku TikTok ku makya mu ttuntu ne kawungeezi. Abaana abavubuka, abaana abato, abakadde, they're all talking about the change of Uganda, ne transition gye twetaaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu, a young boy who came from music, today ayimiridde n'akwata Abannayuganda. Mamero nali naawe ne DJ Bananzo ne tugenda ewa Bobi Wine. Ewaka wa Bobi Wine oyinza okugeregeranyaayo newa Bebe Cool. Bebe Cool abeere entinda mu mizigo. Oyinza okomparingayo omusajja abeera ku ranch. Would you compare it? Mamero njagala we unmuting onziremu. Tosobola comparinga. Does that man have a home? Gye bayita nti ewaka. Kubanga oba otambuddeko kati nga Bananza abaddeko mu America. That man has a home. Kye bayita amaka. It's a ranch. Yes or no? Bakyogera Bebe Kulo inawo omusanga talina wabeera bwe bakyogera. Kati mwami Mukisa, let me tell you something. Omuntu atagenda ngako magere. Ennyumba ya Bobi Wine erimu gym. Ennyumba ya Bobi Wine erimu ente. Erimu bukapa. Erinamu ne wakoowa naaga kati ngenze omanyi omuntu omugagga. Waliwo ebintu buli muntu eyakolamu alina okubeera ne golf course. Bobi Wine alina golf course wagenda n'akuba ku bupiira ng'olowooza. Alina ebyennyanja. Alina ente. Alina embaata. My brother, alina ne horses. Abaana ze bayinza okubeerako awo nga bazanyisa. Alina table gundi tennis court. Abaana ze bakubirako ensi. Yatugamba bagiyitaani erinnya ey'ente nnyimpi waliwo akata akampi akaaliwo awo bookajjukira. Yaliyita Namakula. Naye erinnya lya Liganda. Alina embaata. Omuntu kye bayita nti I have made it in life. That man owns Busaabala Beach. Tala short. Alina Busaabala Beach. Wootuula ensi neewummuza omwoyo. That man owns a boat eyasevinga abantu ku Emperor death. Nti alina eryato. Nti mu history y'abantu abafiira ku Busaabala ku Emperor waliwo era n'erinnya lye erya Bobi Wine. Booti ze zajja ne zisevinga abantu. Mr. Bebe Cool, we love you so much. We respect you. We know you have sung. Naye jjukira nti no circumference started and stopped. Busaabala yakabi boss. Mamero twagendako e Busaabala me and you. Yes or no? Busaabala oyinza ogiyisaamu amaaso? Tosobola. Busaabala ekola embaga, Busaabala ekola buli kimu. My brother. Tugende kale tuve Busaabala. Tugende eka mukya. Patricia gamba ewa abantu emirimu Busaabala. It has employed over 100 people. Abaana we bali bakola. So, my brother, Bebe Cool. Nze mbadde nteesa bwe nti.
nga ne keeke zo wakutte omwana omuto Louis Light ne mumusiba. Keki kuzongera kujja kundeetera ebizibu. Nze amannya omuto gwange twasazeewo twogere. Zireke. Kubanga gwe moderator saagala tonzigyeko. So musically, I think if we discuss what he spoke about, mbadde nteesa nti Bebe Cool kikkirizibwa for you to talk about Bobi Wine. It's okay. You're at liberty to talk about him at every given chance. Okkirizibwa okumwogerako. Okkirizibwa. Era tetukulinaako omutawaana if you want to discuss Bobi, okkirizibwa. Naye nga Edimiza waayogedde nti no Bobi Wine ayokyesezza abantu bangi. Tubadde tukuyita. Lwaki tewakola tugende ekiwaatule ku Boxing Day? Did it happen, Mamelo? No, it did not. That was your event, every year event. Siwo? Yeah. Kaka kitegeeza tolina kyogamba ggwanga. Because that was your niche and your brand every year. Oba lwakuba yali mu campaign, kuba twali mu season ya campaign. Ati Bobi Wine ebusaabala wakola nga te Bobi Wine mukyala we bamukolako ebikolobero. Bobi Wine taliiwo, but Busaabala is up and running. This is what they call building a brand, Mamelo. Njagala obeere ku stage we bagamba inti no gwe you're not around, but your school is running, your page is running because your brand is Mamelo as an influencer. Woba tosobola kubeera na page running nga kitegeeza oba tolina kyogamba ggwanga. Oba tolina waaka. Woba oŋŋamba nti nali mu campaign, lwaki obeera mu campaign? Bobi Wine ddayo Mamelo gwe oli influencer era you a follower. Bobi Wine we yali mu campaign mu 2026 Busaabala ebadde tekola. Ebadde ekola. Da. Are you telling me that Bobi Wine, because he was in the campaign, Busaabala wasn't running? You tolina kyotugamba. Bobi Wine abadde mu campaign bulungi nnyo nga Busaabala ekola. Yes or no? So katolina kyotugamba. Kasuku yafiiriddwa jjajjaawe. Page is running. One, ayina videos yakola enkadde. Ayina ne team ye n'abakozi be and is up and running. So you can't tell me nabadde mu campaign nga bakozesa nga gwe toyisobola kukola sente zikkolera. What are you talking about? Tubeera bantu bakulu. Bobi Wine abadde presidential material mu campaign ye kennyini, kati Busaabala was running. Kati bali mu kuwemula. Mujja kwemula, but that is a fact. So kitegeeza when you are making money, woba kyasobola bakozese ng'okyagamba nze ndi mu campaign, making excuses. If Bebe Cool was a brand that stands, yandibadde mu campaign trail ye bulungi nga bw'ayagala, naye nga tugende mu kiwaatule would have done, because he has a wife. Kyova olaba nti omukulembeze waffe mukyala we abadde arundinga Busaabala, ate nga ne mukyala we yazze mu campaign trail. Not once yabadde ekibuga, yabadde Mbarara, yabadde mu campaign trail nene, naye nga still Busaabala was running up and down because it is already built. It is a brand. Even as we speak today, nga balina kudduka gende Busaabala olabo batekoze eggulo teyakoze. Blaza tolina kyogamba ggwanga. Ndowooza kino tusobola kyogerako nga content kunyumyamu kiboozi. But we cannot compare Bobi Wine na Bebe Cool. Asimani ayina eko obani. Besides ku bintu bino byonna kuba yayogedde ku Bobi Wine. Acheni Anita agambye, Patricia, you don't qualify to talk about Bebe Cool. I have more money than Bebe Cool. And that is a fact. As I speak, I have more money than he does. Ate nze nga sizisabira. Patricia. Nze ng'omukubi w'ekye, Mamelo muga Katonda nga ntya Katonda, I have more money than Bebe Cool. Wallahi billahi.
I have more money than him. Wallahi billahi. I swear to God. Oba okigera okukisa nnyo. Njivika. Leta gataliko nfuufu. Muweereza screenshot ya bank details zange. Yeah, na Bebe Cool ateekewo. Yes. Tuli kuno ne naggagga ku live. Yes, ateekawo bank details ze agireete mugambye agatekeeza keeke agatteko n'ez'abafaani be n'ezize ajje wano tuteekewo gundi nze nzikirizibwa okumwogerako because talinaamu leeta bank details asumulule nange nsumulule si bino ebyokulagako njagala mamero ompereze wano ku WhatsApp yo nkoleze gundi yange etaliko overdraft yanga sigitaddeko credit card nga sigitaddeko njagala nkutereko bank gundi yange bank balance nkulage ebyapa nkulage ennyumba nkulage buli kyennina ekyange ekitali mu maanyi ga Museveni olabe nti nga saagala nakuteekako assets ezo zo tuzireke njagala nkulage bulazi bank balance today as I speak. Patricia Ssewungu Bebe Cool aba aweza milioni 10 agiteekewo nange nteekewo yange nze omukubi w'ekyeyo kadamu ngawe mwagala otuyita aziteekewo alete ne travel history ye agiteeke ku mmeeza nange nkuterewo yange alete ennyumba ye etuuseewa ate nga ezize ziriko amaanyi ga Museveni nange nkuteekerewo zange Patricia single mother milioni 10 agiteeke ku mmeeza amazima ga Katonda mugulu azireete 100 million nga ziri ku account saagala zino zaalina simanya mbu ate ngenda kusooka zisonda njagala ateekewo bank balance oyo musajja Bebe Cool waba aweze emitwalo 10 egya pound ntaddewo omutwalo mulamba mamero nja zikugabira aziteekewo mugga Katonda mugulu muzireete njagala mumpereze njagala bank balance saagala credit card saagala overdraft njagala bank balance Patricia Ssewungu Bebe Cool waba aweza milioni 10 kwa account ye ngenda kwa pound 100 mazima ga Katonda mugulu waba ziweza cash kitegeeza nzikirizibwa omwogerako kubanga talina ssente ng'ate aliko n'eza Museveni njagala mugatte ne cake mugatte n'ez'abaana be ne buli savings ze zonna aziteeke ku mmeeza kati bwetumala tugende mu asset my name is Patricia Ssewungu erinnya eryange lya Patricia Ssewungu teririiko linnya ddala njagala Bebe Cool mumuleete wano ajje mutagingi aleete wano Malaika, yes, I'm comparing myself to Bebe Cool because I have more money and that is a fact. I have more assets, I have more money, ate zange teziriko maanyi ga Museveni. Nze koledde ng'omukazi singo. Bebe Cool aveeyo. Ennyumba emulemye n'okusereka. Myaka 10 tulikyali ku nju emu. Takkirizibwa wadde n'okufulumya erinnya Bobi okuggyako ng'avuddeyo n'agamba nti nno mwogerako nga content. Bw'aba ayogera kumwogerako nga content kikkirizibwa. Bw'aba mwogerako nga content that is okay. Naye tasobola kumwogerako n'ava. Bebe Cool yakoze lipo. Yes or no? Liposuction yagikoledde Turkey. Pound 10,000 ze milioni 10 je yakoledde lipo. Bebe Cool ajjudde bags ku face agenda akole botox. Patricia nedda togenda please. Yakoze lipo muga Katonda. Kati oba ovudde ku mulamu ogenze personal. Kubanga naye yagenze personal ku president waffe kale kati gwengayidinga nti Patricia ayogerera wano. Oyagala njogerere. Togenda personal. Kugamba totally physically like ebintu ebiri ku muntu. You don't need to go there. Yeah. Naye akala lipo si kabi. Kubanga ne Bad Black yakoze BBL. Byebiriko no mamero. Mamero by the way ebyokwekolako kati byebiriko. Kituufu okwekolako kwe kuliko naye like omuntu you don't need to attack someone personal. You don't need to kati ngengayidinga. Yeah. Like osobola okukola ku bintu bye yakonyeeko noyogera ogamba nze nga Patricia ensonga eno ngirawa bwenti
wano kino kikyamu wano Bebe Cool yalimbyemu bwe kityo. Kati nze ndowooza Bebe Cool akkirizibwa okwogera ku Bobi Wine as content. But takkirizibwa oba kale well ate era naye prerogative era kimukakatako okukola kyayagala. Bobi Wine Bebe Cool comparing himself ku Bobi nga content it is okay. Naye nga mu real life, mu reality, it doesn't make a lot of sense. I rest my case. Balete Benanza malirize. Balete Benanza malirize ensonga. Benanza yogera. Ate Patricia bw'aneeringa ekintu mba nnyongerako ki. Nze kyegeza kugamba. Ate sikuvaako nga tompadde ssente. Nze agamba osinga Bebe Cool n'otampa ku ssente. Nange n'ekyayi. Nze Bebe Cool twemanyi. Yayinza okuba okuga sisuubira nti ayinza okuneegaana okuggyako ng'ayagala content. Twemanyidde ddala nga tukyali bavubuka ddala. Bebe Cool ng'alina ne kampani y'omwenge yali ayimbira ng'agenda ayimba ku mabaala ag'enjawulo otegeera nga era bwe yali anoonya ssente ffenna tunoonya ssente era nga tuyimba Bebe Cool ng'era tumutunuulira kuba yatusooka nze nayimbanga ne Chameleone nga batuyita Ultimate 2 ati nga ba Ultimate 2 twegombera Bebe Cool otegeera yali muyimbi mulungi nnyo era naye ng'ebiseera ebyo twali tuyimba nnyimba z'abantu balala kati ye ng'ayimba nnyo ennyimba za Buju Banton ffe nga tuyimba nnyo ennyimba za Shaggy. Anyway twemanyi era ne bwe baamukuba amasasi Bebe Cool najjano mu America nagenda ne mukyalira Boston ewa maama we ng'era omugenyi we neŋŋenda enkyala ne mukyala we yaliwo ne banfumbira emmere n'endya nga nzire kulaba kyali wange ate nga Bebe Cool mukwano gwa bamuta Kizo abeerawo London. Kizo nali naye Rwanda, Kizo nali naye Burundi era nga tuyimba ffena ku bandi yemu ne Kizo yayimbanga ne Kukuli. Era bwe bayimba ku Mandela awo Kizo yaliko ku bantu abayimba naye ku stage. Naye at the moment era Bebe Cool yakyawa Kizo n'onsonyi okuteeka mu mboozi eno lwa nsonga nti Kizo yali awagira enjawulo n'akola posti ekwata ku Kyagulanyi Bebe Cool n'amugamba lwaki okoze posti biki n'amukyawa onanga ndi muntu mukulu nange nsobola okukola biti byenjagala n'amukyawa kati ebiriko omuntu yenna